Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a kuko ntugenda kulawo nnyo. President sangenda kusaba okusinzira mu office mwentuula eya internal affairs. Ngenda kusaba ensonga z'omwami ono zigwa mu doketi yange ozindekere. Sigwe weka your excellency Comrade Umalukiseka naawe tuula kakkana. Up to boss sigara ku birala ensonga z'omwami ono ziri mu office yange. Shama sigara ku foreign policy ensonga zono muzindekere. Eno video esemba nga nkunnyonnyola butya omwami ono bwe yambudde empale n'atulaga amakugunyu ag'obutamanya naye ng'empale gy'abadde nga yambala bulijjo yakumanya. By the way, ono sinze yamwambudde yeyambudde yekka mweno video yesemba okulaga butya bwe yakutte empale n'agyejjamu ey'okumanya n'atulaga amakugunyu g'obutamanya. Tuula kakkana laba ka video kano. Butamanya kibinnyo. Kibinnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga leader guba gukola. Kati omwami ono munzikirize mutwale mu kibiina. Bwana Nsereveni tuula mu kibiina tusome. If a presidential candidate openly seeks to change a corrupt system, Bwana Nsereveni tuula, it is absurd to demand that his vision conforms to the very laws he seeks to reform. Kanzivunulemu aba NRM benyambako. Nti senga presidential candidate yenna mu lwatu ayatula nti azza kujjawo system eyavunda kyabujega era kyabusiru omuntu yenna okumukaka n'okumusaba vision ye okubanga etambulira mu mateeka gennyini gegamu ga regime gyayagala okujja mu bukulembeze. It's like accusing a doctor of malpractice for refusing to use a medicine he believes is poisonous. Nti kifaananira ddala okuvunaana omusawo okugaana n'okukozesa eddagala ly'amanyi nti liri poisonous. Bwana Nsereveni ono wano gwe njogerako. You don't use a dictator's rule book to measure a democratic vision. Nti tosobola kukozesa kitabo kyannakyemalira ky'amateeka kugezaako kupima na kuweeyinga vision yoyagala omujja mu bukulembeze. A freedom fighter's promise isn't bound by the laws of decay he intends to dismantle. Nti ebisuubizo bya freedom fighter oba reformer tebibeera wansi w'amateeka g'oyo gw'ayagala okujja mu bukulembeze. Nsereko yabadde afuna n'omukulembeze waffe okuba mbu ate nga nakyo kyabulimba mbu tamanyi mateeka oba tteeka kyerisoma kyeryogera ku mafuta na royalties mbu yayogedde ebintu nga tamanyi tteeka lya Uganda kyeryogera. Awo wennyini njagala tugende empola. Museveni nga ajja mu bukulembeze Uganda yayina ssemateeka eziwera ebbiri bwe mba ndi mutuufu. Yayina ssemateeka ya 1962 gye bayita Independence Constitution. Ben Kiwanuka mwe yali afugira. Ben Kiwanuka nga Obote amaze okujjawo ssemateeka ya 1962 aleete Pigeonhole Constitution eyo yali ssemateeka yakubiri. Museveni bwe yajja ssemateeka ebbiri talina gye yakozesaako. Yatwala abantu mu movement system, tugenda ofubutuka mu movement system 93 tuba tuyingidde akakiiko k'Odoki 1995 nga tutandika ssemateeka eyafubutuka mu kakiiko k'Odoki. Ekibuuzo kiri nti lwaki Museveni teyafugira mu mateeka g'abamusooka? Lwaki teyaddayo n'ajjayo ssemateeka ya 1962 the Independence Constitution? Oba lwaki teyatambulira mu ssemateeka y'Obote? Lwaki Museveni bwe yajja ne ssemateeka ye? Ekibuuzo awo wennyini we njagala tusigale Nsereko. Ovunaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ntamanyi tteeka ly'amafuta eryajja Museveni erimu fivalinga ne banne. Awo wennyini we njagala mbuulize kasookedde ssemateeka ya 1995 ekolebwa yakakyusibwa emirundi emeka? Oyinamu akawaayiro ku mafuta nga tekakyusibwa nga tekali amendebo kubanga omuntu gwe yagala okuvunaana ayogera n'abantu nti senga babeera bamutadde mu bukulembeze bikiri agenda okukola. Okutta vision ye ogipimira ku dictators rule book. Wabadde confident
ngolagwa otegeera. Wuliriza. Imagine blaming a revolutionary for not memorizing the laws of the regime he intends to overthrow. Bwana Nsereko kyabadde akola. Okutte freedom fighter ayagala okugyawo regime, omugamba ntamanyi mateeka ga regime gyayagala kujja mu bukulembeze. Alaba akatambi kano njagala weebuuze. Kyamagezi. Swaba akutte Quran ayingidde essabo ayagala oddyocha. Kyamagezi okumubuuza n'okumuvunaana nga bw'atamanyi mateeka gafuga ssabo ntoyingira munangatto senga abayingiddemu n'engatto. Ku saidi yo kikola amagezi. Kikola amagezi ku saidi y'abasamize. Ku saidi ya Swaba n'abamukiririzaamu kya bujega. Kyentegeeza ki? Nti mbantu Nsereko bye yabadde ayogerera Musaasira abatambuza akatambike. Byayogedde byabadde bikola nnyo amagezi. Eno ewaffe gye tutuula nga tulaba omusiru pereketya. Nazudde kintu kimu. Some people sorrow to the cage. They get angry whenever the birds talk about flying. Nti abantu abamu bali so used eri obusibe oba bali royal eri obusibe nti banyiga nnyo buli walaba ebinyonyi nga bireekaana byagala kubuuka. Nsereko applying the constitution of corruption to the agenda of liberation, that's intellectual comedy. Okutte ssemateeka y'omuntu gy'akozesa okufuga ogezeeko kugipimira ku vision ya liberator. Eyeno gyentula tukiyita intellectual comedy. Kwagala kwepalawuda kwepositioninga nga ayina ky'omanyi. Mu programu yonna wayogedde bya busiru kyannaku nti waliwo abatambuza obutambi ku peegi ez'enjawulo ng'ate bo balaba wayogedde amagezi. Nayogedde okuzuula ekintu kimu nti ababisi tukyayina bangi ab'okusomesa. Judging a freedom fighter by a dictator's law book is like grading an architect by the ruins he's rebuilding. Nti okuvunaana freedom fighter ng'okozesa amateeka ga nakyemalira kifaananira ddala okugaba max ng'oziwa omukubi wa plan architect naye ng'osinziira ku kizimbe kyali mu kumenya. Ewuwa Nsereko kikola amagezi. When you apply the laws of a collapsing order to the vision of the new dawn, you expose not your knowledge of law but your ignorance of change. Nti senga ogezaako okukwata amateeka ga system eri mu kugwa oba gye bayintendinga okusuula ekigo okugezaako okupimirako eki looto ne vision y'abo muli mu kugisuula ekigo oba toyolesezza bwolesa butamanyayo bw'amateeka naye ate oba oyolesezza n'obutamanyayo bwankyukakyuka kubanga tewali president ajjanga mupya n'akozesa bya mukadde kufuga ebibaddewo byonna ebisinga bikyusa 70% okusobola okufitinga mu vision ye. Wabadde ovunaana Kyagulanyi ntamanyi mateeka ga Museveni amateeka gennyini agasibye bannayuganda enjegere gayagala okujja okukyusa. Nsereko, how do you lecture us about law in a system where injustice is legal? That's not knowledge, that's comedy. Otusomesa otya ku mateeka mu system ng'obumenyi bw'amateeka buli mu mateeka naye ate ng'ebiri mu mateeka bimenya amateeka. Otule mu system eyo tusomesa amateeka. You can't use a thief's manual to judge the honesty of that one person who came to arrest the very thief. Nti tosobola kukozesa katabo ka mubbi kuvunaana muntu ali honest azze kukwata mubbi omukulembeze waffe azze kukwata mubbi ate okozesezza akatabo akafuga omubbi kabadde akozesa okubba kweyagala omuvunaaniramu nti tamanyi. Ovunaana omukwasi w'amateeka obutamanya amateeka g'ababbi gamuyambe ki gamugase ki? Quoting a dictator's constitution to a liberator is like quoting a prison handbook to a jailbreaker. Nti okusoma ssemateeka ya Museveni ng'ogisomera ffe abaagala okumujja mu bukulembeze kifaananira ddala omuntu okusoma amateeka g'ekkomera ng'ogasomera abaagala okutoleka ekkomera. Kikola sensi. Kikola sensi ewaani. When the oppressed speak of freedom, kino kyenjagala alaba katambi kano jjukire, the obedient always rush to remind them of the master's rules. Nti ffe abaagala okwenunula buli we tujja ne twogera ku kwenunula ababanya mu ngalo za master waabwe batujjukiza amateeka ga master. Nsereko kye yakoze kyabadde he was applying the law of the disease to criticize the cure. Nti yabadde akozesa etteeka ly'endwadde okugezaako okunenya ekivumula endwadde. Byabadde by'amagezi ebigambo bya Nsereko mu batalina magezi. Very sorry for you guys. Well done.